Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LF256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde mbalaga eddagala eryo. Eddagala eryo liyitibwa akabalira ku mugongo. We kayitibwa akabalira ku mugongo osobola okukayita Nakitembe oba n'okayita Musimbya Nyiriri. Amannya ago asatu gonna mannya gaako. Eddagala eryo ddungi nnyo. Osobola oddijjanjabisa ebyenjawulo. Kankubulireyo kimu ky'osobola oddikozesa ng'oyagala okwejjanjaba. Ddungi nnyo mu kutereeza sikiini, ddungi nnyo mu kutereeza feesi. Feesi yo bw'ebeera ng'erinamu obuntuntu obwo obwa bbulaaka, osobola okuddira obukoola bwa Musimbya Nyiriri obwo, oddira obukoola wamu n'obusigo n'obuteeka mu kanu n'obusekulasekula. Osobola okuteekamuko ku mata, oteekamu otutanga tutini n'osekulasekula obukoola n'obusigo obwo. Bw'omala beera ng'obisiiga mu feesi yo. Bisiige mu feesi yo gwe alinamu oluyinjayinja, alinamu obuntuntu obwo obwa bbulaaka bujja kuba buvaamu bulungi nnyo. Bisiige mu feesi obimazeemu eddakiika 2 ku 15 n'oluvannyuma beera ng'obinaazaamu, beera ng'okikola feesi yo egenda kulongooka bulungi nnyo. Eddagala eryo ddungi nnyo mu kulongoosa olususu naddala mu feesi. Ekirala, Musimbya Nyiriri oyo mulungi nnyo naddala ng'obadde weetaaga bakasitoma mu bizinensi. Eddagala eryo ly'obeera ofunye lya bakasitoma ne Musimbya Nyiriri oyo oba oteekeddwa omuteekamu. Eddagala lino liteekako obusigo wansi w'obukoola, ky'oba olaba nti kayitibwa akabalira ku mugongo. Kassaako obusigo obwo ate ne bakayita Musimbya Nyiriri olw'ensonga nti obusigo obwo busimba layini wansi w'obukoola obwo. Singa obeera oketegereza ojja kulabako obusigo wansi. Njagadde mbeere nga mukalaba, mbeere nga mukategeera we bakayita. Mugende mu maaso n'okwetegereza eddagala eryo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LF256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.